Essuula eno ey'akatabo kaffe ak'omuzimu gwa Kasooba erina omutwe ogugamba nti yiiya mujja mu nvuba. Bwe namala okutuukiriza obutume nga nzirayo okujanga egya bulijjo, wabula okusinziira ku bye nali nzudde nga ndi mu gwa Kasooba, nalaba nga nteekwa okugenda okukolerako emirimu gyange Mbaale mu Bugisu, mbyetegereze nga mbiri kumpi anti ng'oluyitaayita. Bakama bange aba Magaasi Company Limited bampa emu ku nnyumba zaabwe ez'eyo nsulemu, era omwo bwe nasinziranga okupekuka mu gyantwalayo. Gwogwo obutembeeyi gwatandikirawo okugenda obulungi, naye ogw'enkiso ne guziŋŋama. Nali ntandise okutya n'okuterebuka nti oba naziga Namube, Ddunda nanziriramu nampa ogwangwa ddyo. Lumu nali nkabaasa Namujange ne mpulira ng'enjala ennuma. Bwe ntyo kwe kukyama mu kirabo ky'emmere kye baali bakazizzaako erya mufumba binuulo, olw'okubanga baafumbangayo bulungi ebigere by'ente. Ono n'abavubuka abasinga mwe baalyanga ekyemisana, eddiiro n'obunyomero bwonna byali bikubyeko abantu abalya, era nga n'abalala bayimiridde bali bulindaala okudda mu bifo by'abamala okulya nabo batuule balye. Namagaamaga aw'okutuula nga nnindirira oluwalo lwange nga sirabawo. Bwe ntyo kwe kuteekateeka nfulume olw'ebbugumu eryali munda nnindire ku lubalaza. Baŋŋenda neewagaanya wakati mu bantu n'emmeeza ne nnengera akameeza mu nsonda okwali kwesumaalisa omuwala n'obutebe bubiri. Nagenda nga muli neewuunya ekikatuuzizzaako omuntu omu, ate nga bwe nfuuyirira akanwe waleme kubaawo muntu asookayo. Bwe nakatuukako ne mbuuza omu ku baweereza abaali beetawula obanga waaliwo abantu abaali bakuumirwa ebifo ebikalu ebyaliwo. Yanziramu nti tewaaliwo. Awo nze kwe kusikayo akatebe akamu ne mpaŋŋama, era n'omulala n'asikayo akaali kasigaddewo n'akatwala ku mmeeza eyali etuliraanye, ye n'atuula okwo. Kuno ne tusigalako babiri. Omuwala yasitula amaaso n'antunuulira ate n'agazza mangu ku mmere gye yaliisanga essimbo nga bw'awummulamu okusangulirira ku mimwa. Nali ntera okumulaba ng'ava ku mulimu ayita emabega wa ofiisi zaffe mu ssaawa ezinnyukirwamu alaga abavubuka gye baayitanga yingira. Bwe namala okukkalira n'okubukala ku katebe ne ndagiriza emmere n'ebyokunywerezaako. Nze nanywa sooda ne munnange n'anywa bbiya gwe namugulira. Twalyanga abantu batutunuulira n'amaaso agajjudde okutya, okwebuuza oba okwewuunya. Saamanyirawo nga nninaanye kalusambulira na ssanduuko ya Buganga. Tewali yawuuna munne mu kulya kwonna, okuggyako lwe nabuuza muliraanwa ky'anaanywa amale asiime ebbiya. Wabula ye munnange oluusi namukwatirizanga nga nzibirira antunuulire nga bwe yeesiimula ku mimwa. Ye yasooka okumala okulya era yali asituka agenda n'aŋŋamba nti neeyanzizza nnyo ssebo. Nange olwamala okulya nga nnyambalira bya mu ttogo, naye nga mmaze okukakasa nti ekirabo ekyo kyali tekiganjidde bwereere anti nga mu kufumba ebinuulo beekansa, tewaali abawa mutwe. Era okuva olwo buli lwe nabanga nkoledde emirimu gyange mu kibuga ng'ewa mufumba binuulo gye ndi ekyemisana ate nga n'omuwala musangayo ng'era atudde bw'omu, oba n'abantu abandabikiranga ng'abagenyi mu kitundu ne bwe yabanga atudde ku mmeeza ndala era ng'abaako omu. Kyokka nze ntuula n'enjogera naye nga bwe tulya, era nga ne bwe musanga mu kkubo mukubirayo ku kajjambo anti lugo lugenyi. Naye nga kye neebuuza y'ensonga abantu kye bava beewala omuwala omulungi bw'atyo. Yalina lusu naye ate nze nali ntudde naye emirundi egiwera nga siruwulira. Osanga mpozi yalina kirwadde, naye nga kirwadde ki ekyo ekitalabika ekitiisa abantu. Ate bwe namubuuza ku bavubuka bwe twakolanga, nabo banziramu nti mwebuulizanga kasita nze nali musemberera. Ddala abantu baali bamutyako ki? Nali nja kunoonyereza nzuule kino kwe kiva. Olwali olwo ne mulengera ng'agenda akibiriza ku mbalaza z'amayumba. Olukubakuba lwali lufuuyirira ate nga n'obudde buyise, bwe ntyo kwe kumusaasira ne nnyimiriza emmotoka ne muwenya ajje mutwaleko. Bwe yantuukako ne mugamba nti ofaayo mukyala singa nkutwalako. Yasooka kumagamaga ng'alina ky'atya nga tanaddamu nti sifaayo ssebo. Yali ayingira n'ayongera nti omponyeza nno ssebo weebale. Bwe nayimirira mpita omuwala, waaliwo emmotoka eyannyimirira emabega naye ng'enneesuddeko. Olwali okusimbula nayo neesimbula.
yagenda ng'etulondoola okutuusa lwe twatuuka awantu omuwala n'ansaba nnyimirire aviiremu awo. Nayimirira era emmotoka eri n'empisa n'egenda. Yalimu abantu 3 era nga ya kampuni gwe natwalako mwe yakolanga. Nabuuza omuwala oba nga yali atuuse era nanziramu nti kyenkana yali atuuse naawe waali wajja kumala. Namubuuza amannya ge nanziramu nti ye yali Stella yiiya era n'ambuuza agange ne ngamubuulira. Yansiibula nga bwe yeebaza nti nsiimye bwongerwa. Navaawo nga neewuunya lwaki yiiya yali ankisizza gy'asula. Simanyi nali nsisinkanye Teewo mulala. Kale lwaki emmotoka yali etulondodde? Yali mu baganzi be ng'era kye kyammazaamaza ng'agenda okulinnya mu yange ng'abatya okumulaba. Abantu baali bamwewala ate nga nange yali amututteko nnondoddwa. Engo Kasimba yali mukazi nnabaki, yali musambwa nabivaako. Waali wayiseewo ennaku ntono ate ne tusisinkana ne yiiya nga n'ebibye mbyesonyiye sikyabirowoozaako. Twanyumya okumala akaseera naye okusinga nga nze endegesa kubanga ye munnange teyali keesabudde nga nze. Aba asiibula ne musaagirako nti bannange yiiya bw'ojja nnoonyezaayo omuwala ow'okuwasa mpona okwefumbira. Yasiriikiriramu n'alyoka anekula nti siya leka nawe kunjogaba otyo, nze mpita musajja oba mwannyoko ndyoke nkunoonyeza abakazi. Ogwo gwe mulundi gwokka gwe nalaba yiiya ng'akangudde ku ddoboozi lye. Namuwoyesa ebigambo ko nze nange mbadde nkukema bukemi ggwe ate ye olijja ddi okutulabako naye neera kuteganira bwereere oyinza ko ye nti nga lwaki siyinza kuba ndi muto nnyo ko nze nti nedda toli naye toyinza buyinza ko ye owa kale siyinza. Yatta ku maaso n'atunula wansi n'oluvannyuma n'abaguka nga bw'agamba nti ndowooza n'okweraba weeraba ngende ko nze nti kubanga nkugambye nti toyinza kujja waffe kye kikutwala ko ye nedda gwe tolaba nga n'obudde buyise twayawukana. Bwe twasisinkana nga wayiseewo ennaku n'aŋŋamba nti pozi wagamba otya tisiyinza kujja wammwe leero n'enkya obugenyi tegeka nja kujjayo akawungeezi nkulabeko. Era bw'atyo bwe yakola. Mba ndi omwo nga gguse yawamattukira mu manju ng'awejjawejja. Nze kwe kumubuuza nti oyiseewa mu kakomera ko ye nti mwempagulizza ko nze nti nga ye ggwe oweekeera bulala ozodduka ko ye bwondeka nnyabugana agasajja gaamuno agalinga embwa agagenda gakube nedda bw'otodduka gakuleka ko nze nti kimala eyo agakola ki ko ye owange ndeka tolwa maama kunjogeza birinjokesa muliro gwa geyeena. Namulamusa era ne tutandika okweminsa ku binnyogoga nga bwe tunyumya. Emboozi ng'etabye ye yantegeeza nga bwe yali enzaalwa y'Ekkooki naye nga yakulira mu Kampala. Bwe yamaliriza emisomo gye n'aweebwa omulimu mu kampuni mwe yasooka okukolera. Yali alagaanye kukolera mu Kampala naye abaali awo nga bakama be bamulagira kugenda Mbale kujjuza kifulukwa omwali omuwala eyali alekulidde emirimu gya kampuni era nti ekyokukolerayo kyali kigenda kuba kya kiseera buseera nga bakyanoonyezaayo omukozi ow'enkalakkalira era ne bamukwenyakwenya n'ebintu ebirala. Yatya okugaana ng'alowooza nti bayinza okumugoba n'afiirwa omulimu gwe yali ayagala ate ng'asasulwa bulungi. Wabula yagenda okulaba ng'ezaali ennaku zifuuse myezi, ng'emyezi givaamu myaka, olwo n'atandika okweraliikirira. Weewaawo yali asasulwa bulungi naye nga talaba nsimbi ezo kyezimugasa nga talabye ku beewaabwe. Yali akunkumulidde ddala emyaka 3 beddu nga taseguse era nga yeetamiddwa n'omulimu agukyaye si ka nsimbi. Yalinga musibe nga n'abantu bamutya. Teyalina gwanyumye naye oba amugambako nti woowai kubanga yaliko bambega abamulondoola era abatiisatiisa buli lwe bamulaba naye. Ate nga ye bamubuuza amannya n'ekifo gw'ayogedde naye gy'abeera ne bw'amuyita. Yamaliriza nga bw'aseka nti mazima ndi musibe seetaaya era ndiwumbira n'eno. Najjukira emmotoka eyatulondoola. Ddala bye yali ayogera byali bituufu. Namubuuza ekyali kimulobera okusaba n'addayo ko ewaabwe. Yanziramu nti ekyo bakama be kyali kibawunyira ziizi
okukiwulira. Namutegeeza nti ebintu bwe byali bituuse mbeera ye nandyebbye bwebbi era baaligenza okuvumbula nga siriiwo nga ndi waffe. Yannyinnyonnyola ng'ekyo bwe yali akigezezzaako n'alemwa nga buli mulundi bamulabuukirira ne bamukomya mu kkubo ne bamuzza nga beekwasa obusongasonga obw'omu nguuba. Natandika okwebuuza ensonga eyali emmisa yiiya olukusa okugendako ewaabwe nga sigiraba. Yalina ekyama ky'amanyi nga bakama be batya nti ayinza okukibikkula ng'abavuddeko naye nga kyama nnaba kyekyo so ekikuumya omuntu ng'omusibe. Namubuuza omulimu omukulu ku kampuni yaabwe gwe yali ekola n'anziramu nti yali essa buwunga bwa kasooli era nga bakola emisana n'ekiro. Baalina ebyuma bibiri, ekinene n'ekitono, ng'ekinene ekyo ekissa emisana, ekitono ne kissa ekiro. Ekyuma ekitono nga kikolebwamu abantu 3 ab'olubeerera era nga tewali mukozi mulala yenna yali akirabyeko okuggyako bo maneja mpozi n'omumyuka we. Kyali mu lunnya mbwera ng'okutuukayo oyita mu luggya olunene olw'ekyuma n'okkirira ku madaala aga seminti n'olyoka wekkata wansi eyo gikyali. Buli lwaggulo ng'abakozi balekawo obuwunga obuwedde okussa obw'okutabika mu bukolwa ekiro era ng'enkya basanga busawo buwedde mirimu okuli ebiwandiiko ebiraga ekirimu ne gye bugenda. Nabuuza era obanga abakozi nga bannyuka baalekangawo kasooli ow'okussa ekiro. Ye yayanziramu nti yali tamulabanga so nga ye yakomererangayo okunnyuka ng'alinda ab'ekisanja eky'ekiro abakwasa ebisumuluzo. Maneja oba omumyuka we ng'azze be baggulawo oluggi lwa wankaaki buli nkya naye ng'akaggi k'abakuumi be bakeggulira n'okukasiba. Nayongera okumubuuza oba nga yali alabye akantu konna akatali ka bulijjo oba kamwewuunyisa mu mulimu gwe. Ko ye nti akantu konna nga kaki? Ko nze nti leero nno ngambe nti nga kaki? Ngamba akantu konna naawe koolaba ne weewuunya oba okwebuuza nti ate kino oba kiri lwaki kikoleddwa bwe kiti? Yasiriikiriramu nga tannanziramu nti naye lwaki ombuuzizza ekibuuzo ekyo? Ko nze nti tewali mbadde ngezaako kunoonyereza nsonga ekuganyisa kuddayo wammwe. Ko ye nti nedda sikalabanga twasiriikirira era mba ngenda okuteekawo emboozi endala n'aŋŋamba nti zijjukiddeyo obuntu bwe nnalaba ne sirowooza nga bunaakuyamba. Ko nze nti gwe tofaayo ne bwe buba tebungase anti nga si musango nti bwe butaagase ng'okandwa. Yantegeeza nti kye yasooka okwewuunya nga yakajja kwe kulaba ng'obusawo bw'obuwunga obukolebwa ekiro butwalibwa mu mmotoka ya maneja yokka okuggyako mpozi lwatabaddeewo ne bulyoka butwalibwako mu y'omumyuka we era nga waliwo omuntu omu abutikka olubeerera era nga ye bw'atabaawo maneja yagwenyigiramu. Yayongera nti lumu maneja yamuyita amuyambeko. Baabasitula akasawo obuwunga ne bwekubirira ku ludda olumu n'akwata ku kintu ekyakwakwaya ng'epapulapapula nti ate olulala olubaati lwa bbuutu y'emmotoka lwakwagula akasawo ne kaggyako akatuli. Yalaba ensonda eringa ey'olupapula olukomole obulungi ng'esoomya awaweneena. Bwe yalaga maneja kye yali alabye mukama we yeecwacwana bwecwacwanyi nga bw'agamba nti abakozi b'ekiro baali bakyejo era nga baagala kubwonoonera mulimu nakatale okuddira obuwunga obusennyente obulungi obukanse ate bo ne beeteramu empapula. Ko ye nti bano balimba tujja kumala kukwataganamu. Okuva olwo baali tebaddangayo kumusaba buyambi. Wabula ng'ekyasinga okumwewuunyisa y'essaawa gye baali baawa buli mukozi ow'eddaala erya waggulu aleme kutuuka kikeerezi ku mulimu. Essaawa eno yali ezzibwayo ku buli nkomerero ya mwezi enyoolebwe n'okutuusibwa omukugu waabwe. Yali ssaawa ntono naye ng'ezitowa nnyo era n'ambuulira nga bakama baabwe be baali basobola okumanya ebintu byonna omukozi waabwe by'aba ayogedde. Ko nze nti batya? Ko ye gwe va ku basajja bali buli ky'oyogera bakimanya era ne bakikugamba okuggyako mpozi ng'okyogedde onaaba olwo lwe batakimanya kubanga waliwo bye twabageya nga tunaaba n'omuwala bwe twakola ne batabimanya ate nga byali bikulu nnyo naye oba balina ki ekibabuulira oba mayembe simanyi. Ko nze nti bwe gaba amayembe kirungi. Ko ye kitya? Ko nze nti kubanga kati ogategedde bwe gatya amazzi bw'onoobanga ogenda okuboogerako nga weebunduggulira mazzi. Ko ye nti ono naye gwe bannange ky'ogamba nti n'atambulanga n'ansowa z'amazzi.
Nalina ebirala bingi bye nali nkyayagala okumubuuza naye ne ntya okwongera okumukemekkereza nga ndowooza nti yalyekanga olw'okumubuuza ennyo ne yeekengera. Bwe ntyo nakyusa emboozi era waayitawo ekiseera kitono omugenyi n'akyaluka. Yayita mmanju mu kakomera gye yafulumira ng'ajja ne mmusanga ku kaguudo akaaliyo ne mmuzzaayo. Wabula yasaba nneme kumutuusiza ddalaka naye mukomye ng'ekyabulayo akabanga. Bwe namubuuza ensonga yanziramu nti yali tayagala kunzaalira mberebezi anti nga bye yali ambuulidde nange nali mbiwulidde. Bwe namutuusa we yaŋŋamba okumussa ne mmusiibula era ne ŋŋenda nga neebuuza ekyali kibaloopa. Yali laadiyo eweereza n'okukwata ebigambo naye nga laadiyo nnabaki eyo so esobola okukenga buli omu gy'ali. Naye obanga teyali laadiyo kyali ki? Ekintu kino kyali kyetaaga okusensereramu ddala nkifumbiikirize kabe kasinge nga nkizuulira n'ebyali bikootedde anti nga ne gye nnali nzijiridde nali nkyakubye ebbusu. Waayitawo ennaku ntono yiiya n'ajja ewange yantegeeza nga bwe yali omweraliikirivu ennyo olw'ebintu bye yambulira ng'alowooza nti byali byakumusuubuzaako ddiba ku mabega nga bakama be babitegedde. Namugumya nga mutegeeza nga nze bwe nali siraba kikulu nnyo mu bye yambuulira. Yanziramu nti oba nga nze nali sikiraba ye yali akiraba. Yayogera bino ng'ebyengeyenge bitengeetera ku maaso ge. Omwezi gwali gusigaddeko mbale guggweko bwe ntyo ne mmalirira okugeza mbagirawo pulaani yange gye nali nteeseteese. Natandika okumupiika omwenge nga nange bwe neefaanaanyiriza nga muwereekerezaako egy'akafubutuko so nga muguya nze nnywa nsimba amannyo. Yatandika okukyamuka n'okwogera ebitammuka. Nalaba atalagidde ddala n'okuloolaaloola ne mmusemberera ne mmwenyigirizaako nga bwe mmukwata omukono ogwaliko essaawa. Nagisumulula mpola mpola nga bwe ngitendereza n'okugiwaana. Daaki nagigirako ddala wabula ne mmala akaseera nga nkyagibongera mu ngalo okutuusa munnange otulo lwe twamutema. Nagitwala mu kasenge omwali ebyuma byange ne ngisumulula nga bwe ngyekebejja n'okugyekenneenya. Bye nalaba munda byammatirizaawo ng'eno bw'etaali ssaawa ng'essaawa eza bulijjo. Yali ejjudde obujojijoji naye ekyantunduza emmeeme n'okunkubya entunnunsi ez'omujjirano ng'ezimbuukamu ke kasanduuko akanyiikuuli aka wakati. Nasooka ne neetegereza ensiba yaako n'oluvannyuma ne nkasumululamu. Omutima gwabuuka amacco. Munda nga bwe nateebereza mwalimu akuuma akakwata ebigambo. Nakaggyamu akatambi okukwatirwa ebigambo ne nkoogeza. Kyamazima yiiya yali mutuufu okweraliikirira kubanga buli kye twakoonako nga tunyumya kyaliko. Amagezi ganneesiba. Mu kiseera ekyo saalina katambi kange keereere kenkana nakaaliko bigambo ne kembanzizaamu ate nga ne kali okukazzaamu nga bwe kaali nga n'ebigambo kwebiri oba obutakazzaamu kuba kusimira yiiya ntaana. Kabe kasinge nange ku nkomerero nasalawo kasanguleko busanguzi bigambo nkazzeemu era ekyo kye nakola. Okukasangula kwali kuyisa mukka mu kisero naye okukazzaamu kwali kukanira n'akatuuyo ne kanzika era singa saayina byuma bingi nakufuba kugerengetanya kantu kaali kannemerawo. Bwe namala okuwangawanga essaawa n'ezisa ekikoowe era ne ngikomyawo ne ngizza bwe nagijja. Nazuukusa munnange ne muzzaayo ewaabwe. Ebbanga lyonna lye namala mu kkubo nali ndowooza ku kyama ne bye nali nvumbudde. Kyali kyama ki era nga kyekwanya kitya ne bye nali nnoonya? Kino kyali kyetaagisa okulingizaako mu kyuma ekitono eky'aba Kalya and Sons Limited naye ntya. Ekiro ebizimbe byali bikuumibwa butiribiri ow'emmundu ab'obusaale n'embwa ate nga n'ettaala zikeesa zeememula. Bwe ntyo nategeka enteekateeka zange nga 3 kuba baalugera nti atega ogumu ezaggwa nga nninda kakisa kalinkwata nzikozese. Yiiya yali ambulidde ebika by'ekkufulu ze baali bakozesa era nga nfunidde n'ekifaananyi ky'ekisumuluzo ky'oluggi olw'okukyuma ekitono. Yali era ntegeezezza ennaku ze bataateranga kukolerako. Najingajinga kadda y'ab'amasannyalaze nga ndabira ku y'omuvubuka omu eyakolangayo. Ebyo nga biwedde natandika okweyisaayisanga kumpi buli kawungeezi ebweru w'ogusenge gw'olukomera lw'aba Kalya and Sons Limited bwe nateebereza
ekyuma ekitono okubeera nga nsuubira nti osanga nnyinza okukiwulira nga kikola natengejjera busa. Ebyo nalaba biremaganye ne ndeeta akuuma akawuliriza okukankana kw'ettaka ne nkasimba ebweru w'ogusenge okwolekera ddala ekifo we nalowooza ekyuma kye nali njigga okubeera ne mpuliriza. Kye nawulira kyankwasa ku mumwa. Kya mazima kyo ekyuma okukola kyali kikola naye nga tosobola kukiwulira na kutu kwereere ng'osinziira we nnali. Kyali kigugula mpola nnyo naye ng'engugula eyo si ey'ebyuma ebisa kasooli. Saalina kirala kya kukola okuggyako okulinda olunaku olulungi. Ennaku ezandibadde ennungi bwe zajjanga ate ku nkomerero ne nnaawukayo omukoosi. Waliwo olumu lwe nali nsitulira ddala nti ne nkyaza abagenyi be nali siyinza kulekawo. Baagenda okukyaluka ng'obudde buyise sikyayinza kweŋŋanga ddimu ng'eri ku ssaawa ezo. Waliwo ate ne lwe nagenda ne ntuukira ddala ku kizimbe naye mba ngenda okukonkona ekirowoozo ne kinzijira nti bw'okonkona ofudde. Neeseebulula mpola ne ndaga ku ludda olulala olw'oluguudo. Mba nnaakatuukayo ng'emmotoka ya maneja eno yasibira ku mulyango nga maneja avaamu ng'aggula luggi ng'ayingira mu kizimbe ko nze muli nti ndula. Naye era olunaku olulungi lwalwedda ne lukya. Lwali lwa mazuukira. Abantu baba bali mu ggandaala emikuto gitewolokeko ne zireeta enkuba eyalimu okubwatuka kibuyaga n'omuzira era eyasindula emiti ne gikuba waya z'amasannyalaze n'okuvaako ne gavaako. Bwe nalaba nga amasannyalaze galudde okuddako ne ŋŋenda mbuuza maneja omutawaana kwe gwali guvudde. Yantegeeza ng'emiti bwe gyali gigudde ku layini mu bifo bisatu era nga basajja be bwe baali bafube ennyo okugiggyako nti naye baali batono ng'abalala bali mu masanyu ga lunaku n'olwekyo kyali tekisoboka kumaliriza mulimu ogwo okuzzaako masannyalaze ng'essaawa 6 ez'ekiro tezinnawera. Bwe navaawo nadduka za mbwa ne ŋŋenda mpulugumya essimu ewa maneja wa Carrier and Sons Limited era n'omumyuka we bombi tebaaliyo nga baagenda kulya mazuukira mu Kampala n'omulala Nairobi ku nnaku enkulu nga ba Carrier and Sons tebakola. Ekitundu ky'essuula eno awo we kikomye. Weebale kuwuliriza. Tusisinkane mu kitundu ekyokubiri. Weebale.